Njagala kuzamabega katono nkulage nti n'abayekera ba NRA bajaguzaako okuweza emyaka 6 n'ekyenjawulo nti bo baali bajaguza kutuuka ku buwanguzi obw'okuwamba ensi yaffe era ng'obuwanguzi bwabwe bwajja oluvannyuma lw'okumala okutirimbula bannayuganda bakunukiza mu mitwalo 8. Wano nno njagala okusinza okwebaza Allah omutonzi waffe n'omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti at least ffe aba NUP tujaguza okuweza emyaka 6 wakati mu kwagala ennyo enkyukakyuka wakati mu kuyaayanira ennyo enkyukakyuka mwana wattu nga tetulina musaayi gwa munnayuganda yenna mu ngalo zaffe nga tuli kirini. Ekyo si kitono, tukyebaliza Katonda n'omukulembeze waffe okutufaako ennyo n'okutulemerako ng'atugamba nga preachinga ekiyitibwa emirembe. Ekigambo kyakosa we are non-violent. Tebereza ekibiina ekiina pasitidi nene nga yabavubuka bali healthy, balina amaanyi, balina effujjo nga basobola okukola kyonna kye basobola okutuuka ku kye baagala. Naye Katonda n'abakuuma nga bagumiikiriza emyaka 6 nga tewali n'omu yali asse ku munnayuganda olw'okuba ayagala nkyukakyuka tekibangawo. Eyo credit tulina okugibawa. Baganda bange, omujega ayinza okubuuza nti emyaka 6 gye mujaganya kikye mukozeewo. Amazima gali nti bye tukoze bingi ng'akuba olina kuba mugezi okubitegeera. Kati bwe batotegeera oyinza obutabitegeera. Naye emyaka 6 gye tujaganya okumala emyaka 6 nga tulemedde ku nsonga y'okuwakanya effugabbi ly'abayekera abaatuwamba. Kubanga bangi mufa abalemeredde essaawa eno be twalinga nabo mu kuwakanya effugabbi eryo ng'olwaliro ate be bakola bye baawakanyanga. Kati ffe abakyali ku mulamwa tulina okwebaza Katonda okutunyweza ku mulamwa ogwo. Myaka 6 nga tulwana okuleeta emirembe n'eddembe n'obwenkanya mu nsi yaffe. Myaka 6 nga tuwakanya ebikolwa eby'ekitujju, ebikolwa eby'ekiwamba abantu, ebikolwa eby'okutemula abantu, okubawamba n'obbasibira obwereere. Tetuvudde ku mulamwa 6 years, si kitono. Oba kitegeera. Omulala ajja kuza mutuuseewa ku ebyo bye munoonya. Baganda baffe tulina we tutuuse newankubadde nga tetunnatuuka we tulaga naye nga tulina we tutuuse. Bw'oba oyagala okukakasa nti tulina we tutuuse tunuulire ekiri mu Uganda olwaleero. Omanyi lwaki ennaku zino Museveni ne mutabani we bongeddemu nnyo amaanyi mu kukola ebikolobero ku bannayuganda? Bakola ebikolobero ebyo kubanga ye option gye basigazza, tebakyalina option endala etali eyo. That is their last option. Kikisembayo tebalina kiri beyond, tekiriyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olunaku lwajjo aba NUP twajaguza okuweza emyaka 6 nga tuweereza eggwanga lyaffe wakati mu bumalirivu n'okwewaayo. Baganda bange kino kitulimba kita struggle. Olina kubanga oli mumalirivu era nga weewaddeyo okuweereza ensi yo ng'okulembeza amazima n'obwenkanya wamu n'obwesimbu. Njagala kuzamabega katono nkulage nti n'abayekera ba NRA bajaguzaako okuweza emyaka 6 n'ekyenjawulo nti bo baali bajaguza kutuuka ku buwanguzi obw'okuwamba ensi yaffe era ng'obuwanguzi bwabwe bwajja oluvannyuma lw'okumala okutirimbula bannayuganda bakunukiza mu mitwalo 8. Wano nno njagala okusinza okwebaza Allah omutonzi waffe n'omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti at least ffe aba NUP tujaguza okuweza emyaka 6 wakati mu kwagala ennyo enkyukakyuka wakati mu kuyaayanira ennyo enkyukakyuka mwana wattu nga tetulina musaayi gwa munnayuganda yenna mu ngalo zaffe nga tuli kirini. Ekyo si kitono, tukyebaliza Katonda n'omukulembeze waffe okutufaako ennyo n'okutulemerako ng'atugamba nga preachinga ekiyitibwa emirembe. Ekigambo kyakosa we are non-violent. Tebereza ekibiina ekiina pasitidi nene nga yabavubuka bali healthy, balina amaanyi, balina effujjo nga basobola okukola kyonna kye basobola okutuuka ku kye baagala. Naye Katonda n'abakuuma nga bagumiikiriza emyaka 6 nga tewali n'omu yali asse ku munnayuganda olw'okuba ayagala nkyukakyuka tekibangawo. Eyo credit tulina okugibawa. Baganda bange, omujega ayinza okubuuza nti emyaka 6 gye mujaganya kikye mukozeewo. Amazima gali nti bye tukoze bingi ng'akuba olina kuba mugezi okubitegeera. Kati bwe batotegeera oyinza obutabitegeera. Naye emyaka 6 gye tujaganya okumala emyaka 6 nga tulemedde ku nsonga y'okuwakanya effugabbi ly'abayekera abaatuwamba. Kubanga bangi mufa abalemeredde essaawa eno be twalinga nabo mu kuwakanya effugabbi eryo ng'olwaliro ate be bakola bye baawakanyanga. Kati ffe abakyali ku mulamwa tulina okwebaza Katonda okutunyweza ku mulamwa ogwo.
myaka mukaaga nga tulwana okuleeta emirembe n'eddembe n'obwenkanya mu nsi yaffe. Myaka mukaaga nga tuwakanya ebikolwa eby'ekitujju, ebikolwa eby'ekiwamba abantu, ebikolwa eby'okutemula abantu, okubawamba n'obbasibira obwereere. Tetuvudde ku mulamwa 6 years si kitono. Oba kitegeera omulala ajja kuza mutuuseewa ku ebyo bye munoonya. Baganda baffe tulina we tutuuse newankubadde nga tetunnatuuka we tulaga naye nga tulina we tutuuse. Bw'oba oyagala okukakasa nti tulina we tutuuse tunuulire ekiri mu Uganda olwaleero. Omanyi lwaki ennaku zino Museveni ne mutabani we bongeddemu nnyo amaanyi mu kukola ebikolobero ku bannayuganda? Bakola ebikolobero ebyo kubanga ye option gye basigazza, tebakyalina option endala etali eyo. That is their last option. Kikisembayo tebalina kiri beyond, tekiriyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olunaku lwajjo aba NUP twajaguza okweza emyaka 6 nga tuweereza eggwanga lyaffe wakati mu bumalirivu n'okwewaayo. Baganda bange kino kitulimba kita struggle. Olina kubanga oli mumalirivu era nga weewaddeyo okuweereza ensi yo ng'okulembeza amazima n'obwenkanya wamu n'obwesimbu. Njagala kuza mabega katono nkulage nti n'abayeekera ba NRA bajaguzaako okuweza emyaka 6 naye ekyenjawulo nti bo baali bajaguza kutuuka ku buwanguzi obw'okuwamba ensi yaffe era ng'obuwanguzi bwabwe bwajja oluvannyuma lw'okumala okutirimbula bannayuganda bakunukiza mu mitwalo 8. Wala no njagala okusinza okwebaza Allah omutonzi waffe n'omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti at least ffe aba NUP tujaguza okweza emyaka 6 wakati mu kwagala ennyo enkyukakyuka, wakati mu kuyaayanira ennyo enkyukakyuka, mwana wattu nga tetulina musaayi gwa munnayuganda yenna mu ngalo zaffe nga tuli kirini. Ekyo si kitono. Tukyebaliza Katonda n'omukulembeze waffe okutufaako ennyo n'okutulemerako ng'atugamba nga preachinga ekiyitibwa emirembe. Ekigambo kyakosa we are non-violent. Tebereza ekibiina ekirina percentage nene nga y'abavubuka bali healthy, balina amaanyi, balina effujjo nga basobola okukola kyonna kye basobola okutuuka ku kye baagala. Naye Katonda n'abakuuma nga bagumiikiriza emyaka 6 nga tewali n'omu yali asse ku munnayuganda olw'okwagala nkyukakyuka. Tekibangawo eyo credit tulina okugibawa. Baganda bange omujega ayinza okubuuza nti emyaka 6 gye mujaganya kiki mukozeewo? Amazima gali nti bye tukoze bingi lwakuba olina kuba mugezi okubitegeera. Kati bwe watotegeera oyinza obutabitegeera. Naye emyaka 6 gye tujaganya okumala emyaka 6 nga tulemedde ku nsonga y'okuwakanya effugabbi ly'abayeekera abaatuwamba. Kubanga bangi mufe abalemeredde essaawa eno be twalinga nabo mu kuwakanya effugabbi eryo ng'olwalira ate bebakola bye baawakanyanga. Kati ffe abakyali ku mulamwa tulina okwebaza Katonda okutunywereza ku mulamwa ogwo. Myaka 6 nga tulwana okuleeta emirembe n'eddembe n'obwenkanya mu nsi yaffe. Myaka 6 nga tuwakanya ebikolwa eby'ekitujju, ebikolwa eby'ekiwamba abantu, ebikolwa eby'okutemula abantu, okubawamba n'obbasibira obwereere. Tetuvudde ku mulamwa 6 years si kitono. Oba kitegeera omulala ajja kuza mutuuseewa ku ebyo bye munoonya. Baganda baffe tulina we tutuuse newankubadde nga tetunnatuuka we tulaga naye nga tulina we tutuuse. Bw'oba oyagala okukakasa nti tulina we tutuuse tunuulire ekiri mu Uganda olwaleero. Omanyi lwaki ennaku zino Museveni ne mutabani we bongeddemu nnyo amaanyi mu kukola ebikolobero ku bannayuganda? Bakola ebikolobero ebyo kubanga ye option gye basigazza, tebakyalina option endala etali eyo. That is their last option. Kikisembayo tebalina kiri beyond, tekiriyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olunaku lwajjo aba NUP twajaguza okweza emyaka 6 nga tuweereza eggwanga lyaffe wakati mu bumalirivu n'okwewaayo. Baganda bange kino kitulimba kita struggle. Olina kubanga oli mumalirivu era nga weewaddeyo okuweereza ensi yo ng'okulembeza amazima n'obwenkanya wamu n'obwesimbu. Njagala kuza mabega katono nkulage nti n'abayeekera ba NRA bajaguzaako okuweza emyaka 6 naye ekyenjawulo nti bo baali bajaguza kutuuka ku buwanguzi obw'okuwamba ensi yaffe era ng'obuwanguzi bwabwe bwajja oluvannyuma lw'okumala okutirimbula bannayuganda bakunukiza mu mitwalo 8. Wala no njagala okusinza okwebaza Allah omutonzi waffe n'omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti at least ffe aba NUP tujaguza okweza emyaka 6 wakati mu kwagala ennyo enkyukakyuka, wakati mu kuyaayanira ennyo enkyukakyuka, mwana wattu nga tetulina musaayi gwa munnayuganda yenna mu ngalo zaffe nga tuli kirini. Ekyo si kitono. Tukyebaliza Katonda n'omukulembeze waffe okutufaako ennyo